Tabela Radio TV olunaku olwaleero olina mulongo wa Tracer Liandi wano kubanga nkuweereza ndi Omwami ananyimiridde maaso ngenda ba mwaka zindala nga tuyanja tusanze okulaba sebo ku Tabela Radio. Kale mama nango kusinkana. Badde nsaba osoko weyanjuli omulabi wa Tabela Radio TV ali atulaba batuuliriza. Amanya yenze Senoga Kisitu Buganda bwadda. Era yenzi sinzira wano mu kibuga Abu Dhabi wenkolera emirimu gyange nga ndi muna Uganda omujjuvu. Senoga Kisitu kati mu community ya Abu Dhabi okolangani kuba chamanyo va mu community ya Abu Dhabi okolangani. Mu community ya Abu Dhabi nze nganzo omuntu ndi musambi wa mupiira mu community naye ate era ndi omutuuze omujjuvu omuna Uganda era omuwabuzi ku government oba ku bakulembeze abatwala mu Abu Dhabi. Saa zino wetogera waliwo ebigenda maaso ku by'okulonda buli omu ali mu kwetegeka abalonzi bali betegese bejaza okulonda bagenda okwesimbawo buli omu ayeteeka manifesto byonna bigenda maaso badde nsaba osooka otubulire oba otubulire gwe nga gwe ebyokulonda obyogerako ki gwe nga gwe like kubesimbyewo era entegeka y'okulonda ogiraba otya? Okusookera ddala ngenda sooka kwebaza akakiiko akaaliko akawummula kakola emirimu gyako kwegamba kasima omusingi kaisaawo eno tugenda situla bisenge akakiiko akategesi kw'ebyokulonda bateeseteese bulungi nti buli omu bamwadde omukisa yeesimbewo mu ngeri yonna gy'aba asobodde mu kifo kyonna kuba ebifo byonna biri vacant tebiinaamu babirimu buno obudde kuba kali akakiiko akadde we kavaawo ne tusalawo tudde mbuto kuviira ddala ku chairman paka ku muntu asembayo wansi baweereze bannayuganda oba bonna batukume batugatte okutwaliza awamu kubanga kyonna kye tuliko kya bwegasi kyakumanyagana kyakumanya tuli bannayuganda. Oyogedde n'ogamba nti ku luno n'obaddidde ebifo byonna byonna ebigenda okwesimba babifudde bibeere open osooka okumbulira ebifo nga mukaaga bye bategese oba bye bakkiriza abantu okwesimbako. Kusookera ddala chairman nga ye mutwe gwa waggulu ne vice we tulinako ba secretary tulinako ba treasurer tulinabo ba woman representative abanakiikira abakyala tulinako aba sports tulinako abebyobulamu tulinako aba media omanyi guno omudembe kati gwa digital ebitambulira ebintu ebisinga bitambulira nnyo ku mitimbagano okusinga ate empapula. Kati gwe nga gwe nawo ngambye oli muna Uganda mu community wadde nti oli musambi wa mpiira wesimbyewo ku kifo ki? Nze ng'omuntu seesimbyewo olw'ensonga nina obuyite bwange tebuli mu kwesimbawo. Nina obuweereza bwange bwa buwabuzi. Bwa buwabuzi naye era tulinawo ne ali mobilizer ani abeera ng'omuwabuzi advisor waali lwaki tewesimbyewo ku ekyo ekifo? Ali advisor saagala kubeera advising nga muntu omu nja kuwabula community yonna. Kakati ebyokulonda bino bigenda kubeerawo so tunnyonnyola ssaawa mmeka kifo ki date ki? Okulonda kugenda bawo ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwo ogwa March omwezi ogujja tugenda londya mu kibuga Abu Dhabi paaka bagiyita formal park so tukunga buli munnayuganda yenna kasooba munnayuganda ojje olonde omukulembeze oyo anaakukiikirira. Waliwo ebizibu ebiri mu community nti obuntu bamugoba ku mulimu talina mulimu abaana abawala babasibira mu biyumba bakama baye batwala passport zaabwe banakulembeze tugenda olonda be bamu abatuukirwako embasengeze okuyambako so tulonda abajja kulembeza abajja tetufuddeyo kibiina kikyo wagira oba ki entuli ku mawanga buli muntu gwolaba yaba famire yo. Ekibuuzo ekisemba okulonda kuno kubeeramu entalo oba oliawo nti n'oluusi abantu nga bali mu ssaawa z'okulonda ezo mubeeramu okwekuba obutakkaanya kati nga gwe like omuntu wa community biki by'owulira nti okulonda kugenda bba na security kwenkana kyera kugenda bba kwa online kugenda bba kwa kusimba kugenda bba kutya? Kwegamba ebyo twali bitutte muno bya bukuumi mu byokulonda wano nno ensi gye tulimu okulwanagana tekukkirizibwa kyekisooka kitegeeza community tugirina eri wamu n'ebyobukuumi by'ensi gye tulimu ekyo kimu. Ekyokubiri kuno buweereza bwannakyewa teri agenda sasulwa yadde nusu ago yadde nusu 5 ekitegeeza kyonna ky'oweereza bwe buyite bwo bwe butume bwo bwe buyambi bwogenda okugatta kwoyo ataswasitula ddoboozi lye kulituusa gwe ate woswala lituusa. Mbadde nsaba otuweeyo obugambo bubiri oba busatu eri omuvubuka lye atulaba oba oliawo akyatidde okwesimbawo omuzzeemu amaanyi okuba essaawa zikyaliwo aba akyosobola ogenda neyeesimbawo then otumireyo abantu 2-3 ku Tabela Radio TV. Weewaawo kano munnange gwe muvubuka munnange ali eyo ng'olina obusobozi obuweereza jangu oweereze bannayuganda akantu kano okalabanga akatono
naye kagaziya empapula zo mu by'obukulembeze kubanga ne woba ogenze ku mulimu eyo ng'ofunye mulimu bakubuuza obukugu bwo ku kintu obukulembeze bwo wakitegeera so kati wano kikuyambako nnyo okumanyira osisinkana abantu okumanyira entambuza y'emirimu okumanyira n'enkwata y'ensonga kuba omukulembeze abeera kyakulabirako. Badde nsaba otumire abantu basatu tabelari. Abantu bange basatu. Nsooka tumira mukadde wange oyo Simuleka Mabega omukyala Nanyonga Kisitu ne mukadde wange nzaala taata Kisitu Buganda bwadda. Obadde ne babiri nze ndiwo kubanga nkuweereza mbadde n'omwami anyimiridde mu maaso Kisitu tuwakumira ku Radio and TV tovaako. Tawera Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.